Yakabuluwa kumukwano gwo kali akasuka nkasomeko nga mulimu obugambo buli obugonvu buwomerera bo tebakyankwata tebakyakuba ku simu yange angu wenyuma ebintu ebyo ennaku embiramu nenkaaba ononsonyiwa natuuka okubanga nga n'emikwano gyange ginenyinyala nga bwe nali nkubira akasimu tebakyakwata natuukako okwetta enemwanje oyo yandabako neteekamu nko ku muguwa neetuge enemwanje nantaasa zekka nga ngula bando y'enjaga nenfuna ku studio emabega wa studio nentuula eyo netandika okunywa ebiragalagala nga balaba sikyalina nnyo omugaso balaba navaako obulamu bwange butwalidde miragalaga kalinze Uncle Alan nanywanga emiti nga 85 olunaku lumu bwe luti nga nnyo emiti gy'enjaga nga 85 olunaku lumu bwe luti njaga alina bwe yansanga nga ndi mu kunywa biragalalagala ndi mu kunywa mwenge ndi mu kunywa njaga ndi mu kula bukuula nagenda nagamba maama wange namugamba maama John Wule bw'otokwata mutabani wo n'omujja Makindi mugenda kugira omulambo agenda kufa nga buli lwengenda neneebaka nenkubawo omutwe ebiragalagala eyo mu kiro ne binzigwako sanga ku 9 10 nga biweddeko nenziramuko engulu ng'eddoboozi liŋŋamba John Wule wava kuyimba munnange nno era kati twebuza ekiboozi kyavaawo kanziremu ŋŋambe nti radio awo mule mirembe mune radio tanyiigirangako radio tankasingangako wabula radio nga bwomanyi nti bwe najjanga omuntu ng'omati bwe twatuuka nga mpangisiza obugoye awo ngenda nnyimbemuko ku budde yali ku Freedom City awo mpangisiza obugoye bwange bulungi nnyo kati nga enkeera Secretary Rubisi olunaku yali antwala ku show Secretary Rubisi n'agwa eddalu kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugira emmotoka osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala essimu not 7 not M2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not essimu kasyakano kankwanjulye mami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri original balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kansubire muri bulungi nnyo yona gye musinzira okubanga ate mutulabira mu nsi ez'enjawulo obulamu kansubire butambulira ddala bulungi nnyo ngawe wabubala ng'ebintu woba obyagadde omwezi guno gwakatandika so mbagaliza omwezi omulungi byonna ebiganye oba oliawo Allah abite bikutambulire bulungi nnyo abaana fees zirabike bamaama ekyo kitambule bulungi namwe abali wano e Kampala tulabire e Kampala ebintu bitambule bulungi business zitambule bulungi ab'enganda family obulamu Allah asigale ng'akyabawa naawe ali mu bizibu ebyenjawulo ebitali bimu kansabe Allah abe nga ababaako n'engeri oba gyabikuyisaamu sobola okuguma eyafiiriddwa ayina amabanja ayina baganda be mu kkomera ayina mama mu kkomera ebintu byonna ebizibu ebyenjawulo bannaayi tusabe kimu ate twongere kusaba Allah oba oli awo ebintu abitambuze bulungi nnyo Cruise Exclusive gwe mukutu consistency okubanga ate otulabira Allen Cruz ge mannya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira muganda wange mwannyinaze
taata wange maama wange tutudde okulaba nga ate naffe oba oli awo tukuweeza tusinzira wano ku Landstar Hotel e Makindye okuliraana passport opposite balina ebisulo ebyomulembe emmere ey'omulembe ebyokunywa kacaayi byonna bintu bitambulira ddala bulungi nnyo ate nga bali well located bali ku kkubo kwennyini gwasobola okujja oba asobola okukyama ngaoyagalawo okusula walungi ngaoyagala okusula ku luguudo we bali bulungi nnyo olunaku lwali ku show ndi ne muganda wange to wange wano naye nga mu nseke y'okuyimba aluddemu tugenda nyumiza n'emboozi ddala tube nga oba oli awo tubaako ne byetutuukako tube nga tubaako ne byetutuukako kubanga emboozi nyingi zinye zatambula especially nga radio tannafa bangi bagamba nti oba oli awo radio yamukasinga bingi nnyo ebyo tugenda okuba nga twogerako radio yagamba mbu toliyimba byonna byayogerwa kyemanyi si bipya mu matuugo byonna byayogerwa kyesimanyi oba kituufu oba mwalinawo obutakkaanya n'omugenzi ensonga bezayizitambula oba olina kyewali omukoze naye enjogera yava ku ki bamuyita John Wule muyimbi ali so talented bw'ayimba akayimba abumu obuyimba bwe bw'omanyiiko oyinza okugamba nti wammayo oyo nga letunyaga kintu kyonna kyonna sooka obampeera eddoboozi lyo mu kayimba ke bamanyi nabanyatandikira awo najjeyo akabaluwa k'omukwano gwo kali akasooka nkasomeko nga mulimu obugambo buli obugonvu obuwomerera sikanya kantone sigamikowo sikakafanani nkulabeko nga wayitirira oli mulungi wasukuluma kati yo nkuto bongo kutabigere wewawo mukama mulungi oli nyimba meka John Wule tata mpeza ddala nyimba ndayika obudde buno mpeza nnyo tata mpeza ddala nyimba wewawo obudde buno ndayika mpeza n'ennyimba eziwera 25 kati olina akakayimba abantu bakamanyi tata olina akaliwo akalala nayo kabayita ssente ninayo amazina g'abeene ninayo mumuleke ninayo sinze ninayo kaalo ku kaalo ninayo nkoona buyimba ki abantu bebasinga okumanya gyoperforminga basinga kumanya sirina mulala kagenda katya yeggwegwe nina sirina mulala yeggwegwe nina sirina mulala fifa ye fireboni ako taata bakamanyi then ne kali olwo ke bayita ssente kali kosooso yimba era kekamu keko taata sirina mulala kekamu keka sirina mulala so katandika katya najjeyo akabuluwa k'omukwano gwo kali akasooka nkasomeko nga mulimu obugambo buli obugonvu obuwomerera nsika ya katone sigameko nsika kafanani nkulabeko nga wayitirira oli mulungi wasukuluma kati yo nkuto bongo kutabigere olinze matuuti kolumere come rescue me fifa ye fire burning yeggwegwe nina sirina mulala yeggwegwe nina sirina mulala yeggwegwe nina sirina mulala fifa ye fire burning kekakayimba tata oli otya tata mwendi mpola mpola obulamu bugamba ki obulamu si bubi mukama akyakuume alhamdulillah mashallah lwakuba tebulamu bisoomooza nga omanyi ensi bwetutwalaganya egattika atunula saako n'agawumidde bweyanjulire yakulaba omulundi ogusooka tutandika officially show yaffe bannange abantu baffe ffenna abatulaba amannya gange bamita John Wule abasinga gwe bakazaakira vocal soldier mbaniriza ku mukulu gwaffe gwa Cruise Entertainment mbasuubiza programu eno mugenda gifunamu ebyokuyiga bingi nnyo ate weewaawo n'okunyumirwa saako n'okukwatirwako ku mutima era nebaza nnyo muganda wange ono mukulu wange Uncle Alan Cruise andeeseko wano olwaleero nange ngezeeko okulaba nga ntunda ekitone kyange eri eggwanga ntunda ekitone kyange eri abo abaguzi bange weewaawo abanjagaliza ebirungi mutuule entende weewaawo tubaniriza
omulabye andaba John Wule tatandise emyaka ebiri okuyimba emabega. John Wule tatandise emyaka 3. John Wule aluddewo. John Wule yaliko mu Sava Music wider agent hajati nga yabasayininga. So muyimbi aluddewo naye nga waliwo ebitatambula bulungi, naye kufa abaludde wano mu ndongo ebigambo byajja bitambula. Actually ne radio nga tannafa ebigambo bya radio bitambula nti omwana ono mbu oba radio yamukolimira. John Wule wasinkanako ku radio before radio nga tannafa? Radio nali mukisinkanyeko naye simusisinkanako mu mbeera nga bwe nkusinkanya wantata. Just namusingana nga mulengera bulengezi kuba abasajja abo Good Life yagenda okujja nali nkyali mu ssomero nga mbeera Kabowe eyo ewa maama. Bwe nawulira radio oyo nali nnyo muwagizi wa Bobi Wine oyo ne Jose Chameleone ne Bebe Cool. Ne bwe nawulira omugenzi oyo Moses Radio yankwatako nnyo kuba nali musajja nga njagala nnyo okuyimba era nagegenyanganya amaloboozi ga Bobi Wine Chameleone. Naye bwe nawulira radio yankwatako nnyo nempulya nga ate anjagaza nnyo music nnyo nga nkyalina mwana muto. Era nze mu kumusinkana namusinkana Kabowa eyo ku Nyana Masatini oba wawulirako ekitundu ekyo bakitawako ne mulimba lwa kiduula kyo. Kati ffe twali baana bato naye kikomera mu baasulanga kyali kya bukomera nga si kizimbe na buloka. Kati nga bwe twawulira nti baradio bazze ku Nyana Masatini ate olwedde waliwo aka nga tumanyiyo batumanya awo waliwo ogunje bayitanga rest pub oba kuba oluyimba lwa kiduula kyo. Kati nga tugendawo nga tubalabako naye nga tubabeera wala engeri twali abato nga tutya abayimbi tubalaba kale ebintu byebakola byanjawulo nga omanyi omuntu ngaakola ekintu nga kyanjawulo ate bw'oba faani we olumu otana omusemberera bambi. Kati munnange nga tubeera eno wala nga tubalengera eyo nga bayimba ng'olumu olengera radio nga kutte ka bbiya. Twali bato naye nga bakulu baffe batugamba nti ekyo kyakutte bbiya nga tubalengera munnange wala naye saamutuukako okunyumyako naye tekibangawo mu bulamu bwange. Ekiboozi kyavaawo ekyo abantu kye banyumya? Kati ekiboozi ekyo bwe kyava munnange abantu bagamba radio yakolimya John Wule, John Wule yanyiza radio, John Wule munnange nno era kati twebuza ekiboozi kyavaawo. Kanzire muŋŋambe nti radio awumule mirembe. Mune radio tanyiigirangako, radio tankasingangako, wabula radio nga bw'omanyi nti bwe najjanga omuntu ng'omwagala nnyo otandika okukola ebimufaanana. Ekimu ku kye nagezaako okufaanana radio lyali ddoboozi. Kati bo abantu abaali okumpi ne radio kuba ebiseera ebyo Jeff Kiwa waliwo n'omwami gwe bayitanga Selector Elvis. Kati omwami oyo mu kukulaakula mpolampola awo namusisinkanako. Selector Elvis yalinga buloga waabwe oba Uncle Alan omusajja wamuwulirako Selector Elvis yatambuzanga ennyimba nga mamu akantu akagamba Selector Elvis. Kati omusajja oyo alina bwe yansangako bambi. Twaliyo nga tukola maloboozi mu Jange eyo ku St. Anne ne baradio bakolerangayo amaloboozi. Naye mu kale sikunyumiza mbozi akukulaakulaawo nga ndaba radio. Ngezeho kale kukwanguyiza bwangu. Tulina obudde, ffe tulina wano obudde. Gwe ginyumye. Weewa utata ne yanziza. Kati munnange twagendanga eyo nga tuzudde kuba bwe twazuula nti radio wazze mu Kabowa twabatambulizangako nnyo amaaso buli wabadda kati walingayo akabira gye baakoleranga amaloboozi. Kati nga bwe bavaayo oba nga tebannajja nga ffe tusookayo ne tugenda ne tubageegenya bye babadde bakola ne tugeegenya mu kabira ako. Kati olunaku lumu nali ndeyo nkola ddoboozi ku St. Anne eyo gye nasanga omukulu Selector Elvis. Namusangayo yali yekka mu kabira eyo yaliyo yekka. Kati agenda okuwulira nga nnyimbayimba naye nga nninga ageegenya radio. Nanga Yanga boy jangu nenjala ngamba taata obadde ompise wangi taata nangamba ng'olina ekirone nga oyimba bulungi namuga taata wewale kusiima nangamba naye enkya noonyaako ebiseera nali sina simu nali mwana muto nangamba enkya noonyaako nina bwembeera awo ojja kunoonyaako ko tulabe wenyinza okukuyambayambako kuba nguwuliddeawo nga okasuka amaloboozi ne toli mubi osobola okuyambibwako.
GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwerere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano okusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti ati munnange nga bwomanyi nti ebyobuto omukulu oyo olunaku luyangamba munoonyi saamunoonya kati nze netumiikiriza ngendako mu kasitudiyo awo producer bamuyitanga Enox Pro awo studio bagitanga Leo Records mune nga ngeneyo nga ngegenya radio nga nkola yakayimba bakankola na mitwalo 2.5 kakati munnange saddamu kumusinga Selector Elvis nga nze nkwata kayimba nga ntandika katambuza nga omanyi abaana abato nti kyolimu okyagala passion eyo okyagala ogenda otambula bulwamu buli library otambuza okigera library munnange tewava kono nga mwaka kyogo mwaka gwali gwa 2014 kati munnange nga nziramu nsanga Katonda byateeka bino nga nziramu nsanga Selector Elvis era ku kitundu kyaffe jjukira omuntu omanga mbeera ku kitundu kyekimu kizibu nnyo ne bikuba kumwekweka tosobola kumwekweka nziramu nga nsanga omwami eyo kale ng'omwami nga naye muvubuka gwe nzijukiranga era gambye ojja onnoonyeeko kiki lwaki teweyagaliza munenga omwami oyo yarazze ku maduuka awo kwolwo yavaawo nange mpaka wuwe kati nga tutuuka ewuwe omusajja oyo yakolanga ati zi design ezo posta z'abayimbi z'amaanyi ezakabi zigundi zi magazine yakolanga kadanke yabakoleranga magazine ya kadanke kati munenga ngende ewuwe kati nga munnange nze ndi official blogger wa Good Life naye bwe nakuwulira luli wansanyusa nakuwulira ng'oyimba bulungi nga tusobola okukukwatakwatamu ne tukuterezaamu ne tukuteekamu ku ssente nangamba olinawo akayimba akalikodinge ne ngamba ha totume wesitukidde munne ninawo akayimba naye kali ku library nangamba kati sooka odduka ku library kati nampa flash okantere kuno ku flash nampayo n'ennusu 10 nangamba wa library muwe zino ssente nga ngenda ku library nga nfuna kayimba nga nkaleeta ati munne Selector Elvis bwe yawulira akayimba yangamba muvubuka gwe ng'oyimba bulungi nnyo kati ye ate kye yakola yakwata akayimba nga akasindikira Jeff Kiwa Selector ng'agamba omwana ono papa nga ayimba bulungi lwaki tetumuyambayambako nangamba namugamba ku ssimu nga amutadde mu loudspeaker namugamba kale Selector omwana oyo muwulidde ayimba lwakuba ayimba nga Mose naye kale tujja kumuyambayambako kati munnange nga ntandika kubeera ne Selector Elvis mpolampola ntandika kubeera ne Selector Elvis mpolampola ebyaddala bo tebanyambirawo nasooka nembeerawo ebbanga era mu bufunze tebanyamba omukulu Selector Elvis bambi yanyambayambako kuba ndowooza bwe batuula eri mu mmeeza ku mmeeza abantu abakulu n'abantu abakulu ndowooza Jeff namugamba ate tetusobola kuteeka mu bulandi ya mwana oyo nga tolwedde ekola ki eri mu kintu kya Mose ate nga Mose gwe tukola ki Munange obujjukira ebiseera waliyo show eya Good Life nga egenda kubeera ku Freedom City eyo okyagijjukira eya obudde bayaliyo ebbanga kisajjukira bulungi akati munnange Selector Elvis nga ngamba nti ne ku budde oyo ojja kuyimbayo kotofaayo kati bwe twatuuka nga mpangisiza obugoye awo ngenda nnyimba emuko ku budde yali ku Freedom City awo mpangisiza obugoye bwange bulungi nnyo kati nga enkeera Selector Elvis olunaku yali antwala ku show Selector Elvis n'agwa eddalu enkeera twali tugenda ku show omusajja n'agwa eddalu jonule bino byogera byaddala binjogera byaddala taata byaddala sirimba
olunaku lwe yantwala ku show omuntu yali akubeereddewo era yambeereddewo ebbanga lyonna ng'agambye nti enkya mugenda yimba ku show ya Red and Weasel ogenda kuyimba era bwe yagwa eddalu ng'otegera otya nti agudde eddalu engeri gye twali ku kyalo kye kimu bampita kuba baali bandabanga naye ne bampita ne bangamba musajjawo ng'alinga agudde eddalu abadde ki kozere nga musajja ki kono ndono serekita ono omukozi wa posita ono nenzuluka ningende wa serekita nasanga samusangayo waka nasanga ennyumba y'enzigule naye nga kompyuta gyakozesa okukola ati owakabi ng'agikubye wansi yonna agyasizaasiza bagenda okugira nga batugamba nti ali ku muzikiti ogw'ennamasuba lwali lwakutaano sijja kulerabira olunaku olwo nga bagamba omusajja ali ku muzikiti gw'ennamasuba n'essimu bagimubyeko waliwo omusiraamu amubyeko essimu awo nga zekitisi zitunda nnyo ozijuga nange nagikwatako yali essimu yange nga bagamba nti omusajja mulalu naye tukoze tutya nalina kyali wange nga bamuyita Dawudera Prince naye yali mukwano gwange bambi nga nyambayambako nga muvubuka munnange nga nyambayambako kuba mukama kyeyanyambako nti natandika okugegenya okuyimba nga nkyali mwana muto nafuna mangu abantu abanyambayambangako munnange nga tugenda ku muzikiti nga tugabutuwaga nti bannaye omukulu wabadde wano gwe bata Selector Elvis gwatugambye agudde eddalu aliwa nti ala omumanyi tumusibye emiguwa ngenda tuka ku Selector Elvis nga yambadde ekkanzu ne tabani y'abasiraamu ku mutwe nga gyoyambaddeyo taata nga amusibye emiguwa nga tumubuuza nti Selector obadde ki nga ŋŋamba nti si gwe gyonuule by the way erinnya yali ntuuma omusajja oyo nasooka wayita Lucky Wizard era bwe natuuka eyantuuma erinnya eryo yambuuza amannya gange amatuufu nti gwa ne mugamba nti nze Kawule John Isaac nanga okuva n'olwaleero yegwe John Wule nga tannagwa ddalu nanga okuva n'olwaleero yegwe John Wule saali agalirawo nga mpulira ng'ekintu ekirirokoloko nangamba eyo identity okuba amannya go gemanya g'amatuufu munnange nga mubuuza nti Selector kiki ngamba si gwe John Wule nga ngamba Jeff mukubidde kati ogenda kuyimba ku show ogenda kuyimba ngenda kubeera ali omanyi gwe wali bagize nga official blogger ku show ya Good Life eyo y'obudde nga yagenda okukasukayo ebifaananyi bya Good Life ng'eyimba live nga yagenda okukola nga ngamba ate kati ngenda kubanga mpitiriza nnyo video zo bw'onooba olinya ku stage booti ngenda sooka nteekeyo gwe nga ne bakama bange sibateeka ne ngamba Selector Elvis abadde atya mune nga tukwata Selector Elvis nga tufuna akamotoka okuba ono Dawudera yali ansingawo ku myaka n'akasente kuba yali akolako nga sinatandika kukola nga nakava ku ssomero munnange nga tukwata Selector Elvis nga tumutwala Lubaga mu ddwaliro nga tukubira bewa Selector Elvis. Selector Elvis oyo bamukuba ekimu ku kyasinga okuba nga kyannaku ate nga kuganga kale nga kyewuunyisa abalalu bagamba bw'oba omulalu wasooka okukubamu empiso nga emu awo neweebakoba n'okkakkana Selector Elvis bamukuba empiso 5 nga takkakkana eyesembayo omukaaga gye bamukuba yeebaka nakkakkanamu katono ne tufuluma luumu mwe yali ne tumuleka wummulemu ne tukubira ku beewaabwe abeewaabwe baba tubakubidde bagaba bali mu kkubo bajja mu dakiika nga 15 omusajja gwe bakubye empiso 6 ng'ali ku madaala wali nga ku mokyale ng'akkirira ng'ayambadde n'eggandula ly'eddwaliro ery'abasawo ne tumugobagobako ne tumukwata ne tumuyita Selector Elvis ng'agenda akuba endulu mu ddwaliro baleekaanira abalwadde ne tumukwata ne bamukuba empiso endala 4 nakkakkana awo naggwera mu ddala amaanyi abeewaabwe ne bajera abeewaabwe banjulira ab'omukulu Selector Elvis engeri gyekiri nti nga omanyi nti omuntu abeewaabwe obanga bazza ate nga gutomwinaako nnyo Luganda gwe mulimu gwe omulala guba gwakuddamu kumuwulizawuliza mpolampola mpozi n'okuddayo n'omuteeka mu ssaala era abeewaabwe bajja bambi Selector Elvis ffe ne tugenda bambi ne tumuleka mu ssaala era nze gwegwo gwe nasembayo okukolagana ne Selector Elvis n'omulabako nagenda okuddamu omulaba ng'ali ku street ng'ali ku street azanyira myala azanyira mu bizizi ku siteera awo abantu b'oku siteera banjulira bwebaba nga kwe bali
era kimanyi bajja kujja bagambe nti omusajja kyayogera kituufu. Simanyi Selector Elvis oba yagwa ddalu lwa kitone kyange nga kyekyamusula eddalu ng'abasajja bwe yabagamba nti genda kuyimba ku show ya Good Life ey'obudde, abasajja oba ne bateekawo embeera, nange nasigala neebuuza ebibuuzo ebyo. Naye nga bambi sijja kugamba nti Moses Radio yankasinga oba yandogako. Nange ebyo mbiwulira nnyo mu ŋŋambo nga babyogera nti Moses Radio yankasinga yandoga, naye ng'ekyaddala radio tankasingangako, ate sijja kugamba nti yandogako. Naye ebimu ku byayitamu mu bulamu bwange obukwatagana ku Moses Radio obusemberera ne ba Moses Radio bimu ku byayitamu ku bulamu bwange, ate tebaloga nze. Sinze nafuna obuzibu kwolwo. Aye togamba nti okakasa oba be bakikola ono. Sikakasa bambi, sikakasa. Sinze n'okubanga bambi nga si be bakikola. Manyi coincidence zibeerawo taata, Uncle Alan. Coincidence zibeerawo, ekintu kiyinza okubeerawo abantu ne bakiteeka ku muntu ne bagamba nti guna ayinza okuba yakoze kino, naye Mukama Katonda oyo atusinga amaaso. So, Selector akyaliyo. Selector Elvis akyaliyo. Yatereera. Nasembayo muwuliza nga bagamba yatereera, naye obulamu bwe tebuddangamu kuba kyekimu, kuba yali musajja yeekolera emirimu gye, yali musajja omugezi, yali musajja mugezi nnyo. Posta ezisinga e Kampala awo babanga ku Monster Records awo nga bakola posta ne Waroni. Waroni Banton awo nga bakola zi posta ne Witi waliwo ne Witi naye bangamba yagwa eddalu. Witi munaye naye yeetaaga buyambi. Abantu nga munaye baba beetaaga buyambi lwakuba nti munaye abamu tebafuna mukisa nsi kubalabako, naye nga abantu abasinga munaye bali mu depression y'amaanyi. Obulamu John Wule music bwe wali otandise nga Selector atandise okukkiririzaamu, sheeyo gye bayogerako tewagenda ey'obudde? Saagenda kuba essuubi lyonna lyandi mu Selector Elvis, kuba already yali ne official blogger waabwe, era essuubi lyange lyakomaawo kuba nali nesunze nnyo okuyimirako ku stage emu ne Moses Radio, kubanga baali Selector Elvis yali apanze ebintu bingi nnyo okuyamba ku John Wule, naye byonna byagwa butaka. Naye nga ekyabusobola butaka tewali busobozi, munange omusajja yagwa eddalu ku last mu kaseera akasembayo Selector Elvis weyagwedde, era abeekabowa abandaba bo banjulira bakimanyi ekintu ekyo bakirabako era bakiwulirako era bakiwitinesingako. Kubanga nali ne munnamawulire omu Rupi ekiboozi ekyo akimanyi nnyo, era Rupi gwe nawulira nga atera okunyumira ku kiboozi ekyo, naye nga naye aŋŋamba kiboozi. Munange ekiboozi ekyo nange nkiwulira era bimu ku bintu ebyo ebyampisa obubi nnyo mu kaliya yange ey'endongo, naddala nga nfunyewo akayimba kasiina mulala. Obulamu bwantabukako nga nfunye akayimba kasiina mulala. Bwatabuka butya? Nga bw'omanyi omuyimbi yenna ng'ofunye oluyimba olusooka olufulumya, Mukama nankwatirako, abantu ne balusiima nnyo, abantu ne baagala bye nayimba, abantu ne bankwatibwa ekisa ne baagala eddoboozi lyange. Munayimba nakakuba siina mulala oyo namufumya 2018 nga ggwako, namufumya nga mu Novemba 2018. Entayi yali tennasala munaye nga tugwa mu COVID. Lwa COVID teyajja mu 2019 awo makati gago 2020 awo 19 nga ggwako oba 2020 awo nga mu March. Kati tugiraawo tugiragiramu awo mbeerabeerawo kaawo tufunye akayimba ne management yange. Nga bw'omanyi bw'ofunayo oluyimba ate oba onoonyayo olulala, netugezaho okunoonya oluyimba ne bamanager awo mpolampola, oluyimba tetwalufunirawo ate bwe twagwa mu COVID. Ate era nalwawo n'odduzaako bambi, ekyo Mukama nsonyi n'abawagizi bange bansonyi okuba nabakubira oluyimba olulungi, naate ne ndwawo okuzzaako. Kale ate mba ngenda okuzzaako bwe nti ne tugwa mu COVID. Bwe tugwa mu COVID nali mbeera manager wange wa Savama omukyala wina Matovu oyo yali anfunidde ennyumba, nali nakagibeera namu emyezi nga 6-5. COVID najja omuzibu omukambwe ennyo, ne wayitawo ebbanga eri emyezi nga 6. Landlord yali nasooka
nanabira mu maaso ng'ate ne management eraba akaseera ako twali mu kaseera kazigizigi tetukola nga ne byanditaddemu agamba nteekamu naye nteeka wa tetukola nti oba tuteekamu landiroodi nantabukira nangoba mu nnyumba landiroodi yali mukyala nangoba mu nnyumba mu covid awo bwe nava enansana naggukira wa Henry Mwanje muganda wange oyo yampa obudamu bambi mukumpa obudamu yali ku St. Henry's awo Gardens owa taata owa wali ogiwudde ku St. Henry's Gardens tubeerabeerawo ne Henry Mwanje mpolampola nga bamuyambayambako ku music bwe tugera mu studio ne muyambayambako ku buyimba kati nga nange ngezaako ngamba kuba already bwe twagira awo contract yange yasavaamu naye naye yali eri kumbi kuggwako kuba covid bwe yajja waitewo kaseera katono nnyo ne contract yange yaggwerako era mu covid ne savaamu kati nga mbeerako ne Mwanje oyo nga tugattagatta obulamu tulabe endongo tugitambuza tutya jjukira mu covid akasente nga tewali tuli bavubuka tetulinamu kasente tweyiya bweyiya ngwa mu kikoosi ekyabavubuka ku St. Henry's Gardens wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta kafeesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty waliwo kagetogeta akabeeranga awo ku luguudo awo nga mbeeramu nnyo kale abantu bangi nnyo abayaaye abantu abali depressed bangi ngwawo ntandika ngwa mu bawagizi bange banjagala nti jonuule yenze jonuule nti yegwe yo sinama nti yegwe nti yenze nti yegwe nti yenze nga batandika kungulira mwenge nga bangulira bbiya awo nayigira enjaga omuddo ngugumizaamu nnyo ntandisa okulya omuddo ogw'okumukuma omuyitirivu kakoola mwenge enjaga byenali simanyi naye nga ntandika okubirya ekyamitandisa obbirya nti natuuka nga sikyalina management contract yange ne savaamu eweddeko ngezezzaako ng'omuvubuka nga tegatta obulamu engeri gye twali mu covid nekigaana emikwano gidduse sikyalinawo oluyimba naye ninawakambaka nga kasiina mulanga ngezaako okulaba nga nyongerayo nange nkonganyeyo kasente obulamu butereere nekigaana nga bwekyengezaako nkuba ku kisenge natandika kunywa biragalalagala kati ng'ate ebiragalagala bwe mbinywako ate mpulira kale nga buli lwendi akakola nenywamu n'enjaga nejwa n'omwenge nga ntandika okuba pulaani naye nga pulaani zenkuba siinamu yadde olwatano mu mpale nga n'omwenge gunywa n'enjaga gyennywa nga bangulidde bigulire naye ngaobudde obwo ngamba kati enkya ngendagendako ewa Mosikani tukoleyo oluyimba n'essimu yali ansubizayo oluyimba naye nga kati bwemange nekewa n'essimu eyo naye nga ekindeetera okulowooza ebyo byonna ebintu biri bye nalinga nywedde akakoola omwenge enjaga naye nga bwe binzigwako ne bukeera ku makya nkeera siinamu yadde 10 kati ng'ate ennaku eri gye mbadde nnina ey'okwongera ku musiki wange ekomawo mu reality nga bulwembeera ekintu kimbeera mu mutima ne mu bwongo otinga nejjonuule lwaki toyimba ndongo naate tolina ssente kati okoze otya kati ngamba n'ebirowoozo bingi nnyo ate mu birowoozo awo bwengwa ne mu bantu jjukira nagwanga mu bantu awo nga balako kayimba kasiina mulala nga tebakyandaba ku mpewo yadde wa wonna yadde wenyimba wonna nga jonuula akapya kaliwa ne bagaba nendeeta olwedde nga wonna n'obuyimba bwengezezzaako okuyimbayimba yokkaawo naye nga nabo abantu tebabuwulira jjukira nali sina promotion abantu tebabuwulira ngwa mu bantu nanga ne muvubuka gw'oyimba naye kiki kati ng'ate bonywa ku biragalalagala bino ngoli ne baŋŋamba wabula wula oyimba sifuna nnaku yonna ku mutima
ate nsanuka busanusi nga nyongera nabongezi oba nayiro oba nga nyongera obongezi muti nabo sibanenya kuba olumu ndowooza teyali intention yaabwe nti oba nti kujjako John Wule mu biragalalagala aveeko munene nga buli babimba mba musanufu neerabira ebizibu byange ebyo dembe nga mpulya buli wamu njaawo nga nemba sinamu yadde 10 mpulya nga buli kimu nkisobola naye nga buli lwengenda neneebaka nenkubawo omutwe ebiragalalagala eyo mu kiro ne binzigwako sanga 9 10 nga biweddeko nenziramuko engulu nga eddoboozi liŋŋamba John Wule wava kuyimba John Wule tukyagala kuyimba John Wule genda mu studio genda oyeyo akayimba kati nengena nentukira nga abasajja naye nga n'abali banninamu essuubi nga nabo nga baligwamu nenzireko mu basajja abange abankoleyo ku buyimba ba ADD nabo nga balaba sikyalina nnyo omugaso balaba navaako obulamu bwange butwalidde miragalaga kalinze Uncle Alan nanywanga emiti nga 45 olunaku lumu bwe luti nga nnyo emiti gyenjaga nga 45 olunaku lumu bwe luti njaga nga nnyo emiti gyenjaga nga nagulira ate nga omanyi bwe nali nafunamu akannya nga abangulira bo babeerawo abakinjagaliza abagula enjaga nga bo babeerawo nga bo bakinjagaliza era nga bwe nkubamu omuti nkuba amaloboozi nenyimba bulungi nnyo era nga bwenkuba omuti ngaofuna nga bagana ekasajja oyimba nga sitaani naye ng'ate bwe mmala okunywa ebiragalagala eyo kati munnange abantu abasinga benze nga ntambuliramu badde nga banga n'omusajja gw'oyimba bulungi nnyo naye kiki kati waliwo ate levo gye navaako nga tebakyaŋŋamba nti oyimba bulungi nnyo nga banga omusajja gw'oyimba nga sitaani nga bamu bannimba n'okunnimbalima nga baŋŋamba naye gwe okimanyi nti bw'otaweerwa oyinza okuba osinga ne rediyo okuyimba nga omanyi abantu nga bakusudiya okimanyi nti bw'otaweerwa oyinza okuba osinga ne rediyo okuyimba kati nga bwe baŋŋamba ebyo nga tuli mu biragalalagala nga nkuba obupera awo nga nkuba obupera nenemalayo nzina nenyimba akapeera nga mutuufu bwe nkuba akapeera Uncle Alan nga mutuufu ne bwebagwaga bambi muvubuka bambi ayimba kati jjukira nalinga mu bantu batamiivu bannange nga nkuba obupera ne bangana ne muvubuka gw'oyimba olinga sitaani oyimba olinga sitaani olinga Lucifer kati as time goes on abantu abo baatandika nabo okunsuulawo nga nakozesa ebiragalagala nabo ne batandika ate abali babingulira ne batandika okuba nga banneekweka nga banneewala kati amaloboozi ago ge baŋŋamba nga oyimba nga sitaani ne musajja gw'oyimba nnyo oba bakuloga nigagenda nga hotinga mu bwongo bwange ate neyongera okunywa ebiragalagala okusingawo nga nze neebaka nnywedde ebiragalagala bwe nsisimuka ekiro okusanga 10 eyo nga mbamu n'enjaga yange nagitadde awo wansi w'omufaliso bwe nsisimuka ekiro okusanga 10 bwe guba gumpeddeko nga nfuna ebirowoozo biri ebya muziki wange kuba ndi musajja bambi alina passion y'okuyimba njaga nnyo muziki wange nga bwe nfuna ebirowoozo ebyo nga nkumako omuti kusanga 10 ez'ekiro nga nkumako emiti gyange 3 awo nga nziramu nfuna kutulo nga neebaka kumakya ku 12 mba sinanaba na maaso nga nfuluma nga ngendera nga nkuuma omuti nga nteekako omuti naye nga kyonna ekyali kinnuma okubanga kale nti natuuka ekiseera nga omanyi nga omuntu ofunyemu oluyimba tokyalina kuyamba buli wootuuka abantu baba mu kukuwaana kukutendeeza omanyi okuyimba kati ebintu byonna bituuka okuba nga bintu okyalinga obwongo bwange nendandika n'okuba nga bwensanga Uncle Alan nga bwenkusanga nkudduka nga nkimanyi ogenda kuŋŋamba nga nkimanyi Uncle Alan agenda kuŋŋamba John Wule kiki wabaaki nga endabika nga nfaanana bubi nnyo bw'oba Uncle Alan walako kayimba kange ke bayita sinze nayimbako akayimba ke bayita sinze awo era nga tufuluma covid awo kati akayimba ekyakanyimbisa natuuka okubanga nga n'emikwano gyange nali nkubiranga kasimu nga nabo tebakyankwata tebakyakuba ku simu yange ankuwanyumya ebintu ebyo ennaku embitamu nenkaaba ononsonyiwa
netuuka okubanga nga n'emikwano gyange ginnenyinyala nga bwe nali nkubira akasimu tebajakwata natuukako okwetta enemwanje oyo yandabako neteekamuko ku muguwa neetuge enemwanje nantaasa neteekamu omusipi neetuge enemwanje oyo nannyamba neyanza nnyo taata. Tugamba naduuka nempulira nga obulamu buganye nenejjusa lwaki nayiga okuyimba nengamba lwaki nayigira ekintu kyesitamanyi bwe kiri nendaliko okubanga mikwano gyange bebangeya omuvubuka alabika obulungi nemanga alabika bubi nga ntyadde abantu bagendamu nenduka ng'ensi enfundiridde muganda wange era natuuka nenyimba akayimba ke bayita Sinza abantu abasinga tebakategeera bo bali bamanyi nyimba ku mukwano naye natuuka nga ebyadda ngenda gwa eddalu nga ndabika ntandise okuvaako okugenda eyaddala ngw'eddalu nenyimba oluyimba lwe bayita Sinze kati oluyimba olwo amakulu gaalwo nali saluyimba nti oba nti nyimba ku mukwano kuba nali nyimba nti omusajja guluwuliza obwenzi sinze sinze nze sinze yegwe yabitandika nze goloboleza obwenge gamba kale nga nyimba ku bintu binali ntandise okukola mu biseera ebyo nanywa ebiragalagala nanywa omwenge mungi nnyo kati nga abantu banjajinga nentuuka nenziruka mu bantu nga mbeera nzekka nga ngula bando y'enjaga nenfuna ku studio emabega wa studio nentuula eyo nentandika okunywa ebiragalagala nga abantu bonna nziruka badduke bapurezenta nsanga nziruka misinde omuwagizi bwansanga nsiruka maama wange naye nentuuka nga mudduka maama nankubiranga essimu andabeko ambuuzeeko maama nga naye mudduka maama nga sitakwata simu ze nentuuka ekiseera waliwo omuvubuka yali mukwano gwange nga musawo alina bwe yansanga nga nimukunywa biragalagala nimukunywa mwenge nimukunywa njaga nimukula bukuula nagenda nagamba maama wange namugamba maama John Wule bwotokwata mutabani wo n'omujja Makindi mugenda kujiwa omulambo agenda kufa maama nakubira baganda bange nabagamba bannange maama nakubira muganda wange nga akaaba amaziga nagamba naye mutowo muwuliza bangambye agenda kufa ali Makindye ali mukunywa njaga anywa mwenge yenna akogga yeggwawo alinga eyalwala maama nankubira essimu nenga nozikwata baganda bange nemankubira essimu nga maama ye mutidde omukwata nga mpulira ensonyi zinzita mpulira ennaku enzita nenga kati maama ngenda mugamba nti laba bwendabika laba bwentunula omuvubuka gwe yali yenyumirizaamu nga manyi nti John Wule oyo mu kika kyaffe ndabika nze nagezaako okuvaayo nenkuba obuyima ne butambula abantu ne banjagala maama nga nnamu essuubi nange omwana we gwe nalinamu essuubi gwe nali manyi nti bwalibeera eyo alingulira nga kasukali nenywako Wule alinzimbira ennyumba alingulira akamotoka nenvugamu Wule agenda kunfaako ng'agamba baganda bange waliwo omuganda we maama taseeka bagenda nankubira essimu ng'akaaba nangamba Kawule oliwa nangamba maama nkubidde essimu ng'akaaba maama ogenda kumutta wabadde ki bangambye ogenda kufa kiki nemugamba nedda kati nga saagala kuswala ebyekivubuka bino nga webimanyi nga saagala kuswala nengamba muganda wange nemugamba abagambe maama nti ngenda kufa balimba nze ndi bulungi nnyo tebakulimba naye nga ngezako okugumya maama kuba bangamba maama muganda nge ngamba maama okimanyi nti ogenda kumutta maama nkubidde ng'akaaba ate okimanyi mulwadde wa puresha nemugamba nedda nze ndi bulungi bakulimba abo abagambe nti ngenda kufa bakulimba nze ndi bulungi ate munayawo naye ndaliko okukendeza ku biragalagala mpola mpola nga ngezawo okukendeza ku biragalagala mpola mpola awo nayimbira akayimba kasinze nga abantu banjajinga Wule akwesa ebiragalagala Wule agenda kufa era omuyimbi omulungi omwana alina talenti yeyonoonye emaziwo naye nga ekyandeeta okuba depressed yali ndongo yange
Anko Alan nze ni musajja ayagala okuyimba naye mba sisasuddwa ssente nsobola okuyimba. Omuntu nawe atansasudde ssente nze nnyimba ndi musanufu. Omuntu nawe atansasudde ssente nsooka nenyima nga ndi musanufu nnyo. Kati nga ndi depressing obulamu bunnuma ngamba ne Mukama Katonda wange nze ensi yonna yamanyira mu kuyimba n'abantu bonna mikwano gyange bonna banziwuse sikyasobola kuyimba sina ssente. Omuvubuka yali ategeera ndabika nga atategeera nenyima oluyimba lwa Sinzo olwo nga ngezaako kale okwewolereza mu bantu nti munnange nze kulabanga omunywa ebiragalagala oba alemereddwa siremereddwa nti kuba njagala ne nange ndabiddawo nga kinnemeredde ensi erimu ku accusing abanjajinga kino nakiri ekituufu n'ekikyamu netuuka nga ndi depressed nnyo. Era bwe nali ndi awo ku studio ya waliwo olunaku lwe nali ndi ku studio ya Moscan nga nyimbira akayimba nga no Moscan nkola metaniki yajja nali nkola akayimba ka Sweet Banana. Metaniki era yanzanga ne mukunywa chupa ya bia nga ndi mukunywa muti nali mpumuddemukko nga ndese Moscan mu studio. Kati metaniki naye kanga nnyo okunsanga ndi mukunywa okusinza ku mbozi gy'abadde awulira nga yabadde amanyi nti ntuufu naye kanga nnyo okunsanga yansanga ndi mukunywa njaga nga ndi mukunywa muti nti nfuna vibe ngende nkola akayimba. Najja gye nangamba mbadde nsobola kwogeramuko naawe ebigambo n'ebibanga 3 bimmala okusinza kale ku kyempulira kiboogera eyo. Nangamba okimanyi nti musajja gwe oyimba okira kwengana Michael Jackson okira kumusinga nti mbadde sikimanyi. Nangamba okimanyi nti olina talenti oyimba nnyo 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 gwe kyotamanyi. Nangamba okimanyi nti gwe John Wule oli wakabi nemwana kimadde nkimanyi taata. Nangamba naye bw'oba ofunyemu akaseera ninayo Chaite Foundation jangu nsobola okubaako n'ebigambo byenkugamba gwe bw'onookyuka ojja kunneerabiza ojja kunneebaza nga okyuse. Munange omusajja obwe yangamba ebigambo ebyo n'okusinzira ebintu byempulidde bajja bagamba maama baganda bange mikwano gyange abantu bonna banvuddemu ndiwo bannamunigina okujjako naliwo nanjaga na mwenge nakakoola nga gye mikwano gyange bonna nga banzirukako. Munange olunaku lwaddako nengende bametanikira Bongo yasasula ne board yantuusawo kuba nali sinamu kasente nantuuza nantwala ku kafe bakayita Friends Beach kale eyo One Love Beach eyo nga oyise ku One Love Beach Busaabala nangulirayo ekyokulya nangulayo ku kyejjajja nendyako nangamba wule nsaba leero oddemu amaanyi okimanyi nti oli muyimbi mulungi buli kimu ekyetagiza okuba wakabi okirina oli musajja mulungi oyimba bulungi olina empisa oli mwetowaze naye kiki. Nangamba kati mbadde nsaba nkwasemuko ku bulamu bwo byonna byonna obikoze gwe nga gwe biganye naye mbadde nsaba nkwasemu ku bulamu bwo mbeeko ne byenkuyamba. Mune metaniki nga nkwata kuba nali ebiseera ebyo nga ne bamwanje envuddeyo nga sina gye nsula mikwano gyange nsula ku masitudiyo. Nangamba nantwala ku foundation ye nampaako ekisenge nangamba kati okuva lwaleero gano ge makaago. Nangamba sigenda kusasuza yadde 10 beera wano ngenda kukulabirira tereza obulamu Mukama bw'anaatukwatirago nebitereera otambuze obulamu kuba nze saagala ofe oli musajja amanyi okuyimba kinuma talenti yo okuzikirira bwetyo kale fa ngonna kyolaza ensi ne bw'oliba ovudde ne baako nekyolaga abantu bakukiririzamu abantu bakwagala wule togwamu maanyi beera n'essuubi. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna
weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja Mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu. Gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyali Wajjala. Essimu not 7 not M2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 655 not oba not 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Ndandika kuyana mendandika mpola ku foundation nga mpadde ekisenge ampaka mmere nkalya bwe manjagadde ebbiri nga zimpayo nga nfuna ka airtime kwata mukatono awo tugenda kumalamu katono nnyo bwe tukomawo tuyongere n'emboozi ya John Wule naye kino kyonna kituka ku bayimbi bonna mu ggwanga bwe mulaba nga bali depressed na nsonga lwaki bagetinga depressed bingi nnyo ebibuuzo bye bambadde mwebuuza ye n'ensonga so kale mukulike eyo so John Wule nakubeererawo Mechanic Labongo nakubeererawo Labongo yambeerawo nnyo bambi alina n'eddagala yampangako okulaba nga ebiragalagala yanyamba nnyo okulaba nze nali sisobola kubeerawo ddakiika ziwera 2 Uncle Alan nga sikwesizza kiragalalagala kyonna nemba siina njaga ate singenda omuntu agina nenjimusaba nemugamba muganda wange namu kati ontwalemu naye ebirowoozo binzita ate nga mugamba n'amazima mugamba nti ebirowoozo binzita nfa nemetanika oyo alwana ennyo ku bulamu bwange for rehabilitation ku foundation awo nanzizaamu ere endoboozi egamba nti nina ekitone kubanza okuyimba nali nkuvuddeko ebyaddala nga ndaba mbonaabonera bwereere nga ngamba ekintu kye batantuma lwaki nkifiiramu lwaki nfiiramu byokusanyusa abantu naye amakambi teeka nsigaze ebiragalagala byange nemetaniki bwe yansanja nanyambayambako natwala ku foundation naako n'ebintu byandaga ebingi nalaga nti omuntu tosobola okubeerawo nabiragalagala byokka wabula osobola okubeerawo n'abantu abakuzaamu essuubi osobola okubeerawo n'abantu abakukirizaamu ne baba babiri ne baba omu osobola okubeerawo nangamba teweetuga tewetta ebiragalagala bireke bitta ate byo bitta nangamba nti olwedde luli teweteekamu muguwa naate okimanyi nate oli mukweteekamu muguwa olwedde omuguwa gukuli mu bulago ogwo biragalagala najjanga mpolampola nga mbuulirira nabinzijako mpolampola nga ntwalako mu bulamu obupya ntwalako ku biiki ezo nendako ku bulamu obupya bwe nali ndudde okulaba bwentyo bwentyo mpolampola bwentyo bwentyo nga bwenva ku biragalagala era nina muganda wange bamuyita Jamikali Kyoyo by the way Jamikali kyatulinayo n'akayimba naye okusinziira ku mawulire ge nali mpulira nga ebbanga lemberedde ku rehab wa metaniki nga naye bangamba tali bulungi kuba yali mukwano gwange nnyo bangamba yagwa eddalu lwa biragalagala naye kyenyiza okugamba abalina Jamikali kyabwe baba bambi nga basobola omuyisakoko ewa metaniki alina ebigambo byasobola okwogera n'omuntu naddala omuntu ng'oli depressed oli stressed oli frustrated nze alina ebigambo byeyaŋŋamba kale ebyagezaako nebinzijayo mu nsi y'ebiragalagala gye nali ntubidde metaniki natandika okundwatwalako ku mastudio mpolampola era yewalina oluyimba luno lwe nakoze luno olupya luno lubayita gutuntumuke ebyo byonna metaniki yabinkoledde audio yamunkolera yamusasulira nankolera ne vidiyo kugamba bambi ng'agezaako okulaba nga anziza mu bulamu obuteekyawa obutagwamu ssuubi era mukama mulungi nti ebbanga lyembadde ne metaniki siryejjusa anyambye nnyo nvudde ku biragalagala nze yaranywa omwenge yarali obukola yaranywa enjaga bina byonna nabivaako mukama mulungi era nga mbadde nsaba bwabayo neeyo abawagizi bange abantu abagaliza John Wule siri bulungi nnyo wadde nnawo ka management kange katonotono kabavubuka babiri waliwo gwe bayita Ivan manager Ivan ne manager Abani bwe tukwasaganya mpolampola bwabayo eyo muzira kisa anyumira muziki wa John Wule asobola okunyambako wonna
wonna ne basiripa kyonna ntambule mu maaso kuba kati sikyakwesa biragalagala mukama yanyamba nembivaako nabivaako taata mukama yanyamba kati ndi soba oyine bwakuwenjaga kunyira bubi empunya bubisaagalya ddala n'okubeera okumbi n'omuntu ng'anywa enjaga kimpisa bubi omukka gumpisa bubi kale gunzizaayo eri gunzijukiza obulamu obubi buli bwe nayitamu obulamu obukyamu obwo gye nali nfiiridde onosonyiwako alani okukaaba tekibadde kigendererwa kyange naye lwenzijukira obulamu obwo n'emikwano egyanvaaku abantu bonna nga bantadde olw'ebiragalagala naye nga ate nga bebabinjigiriza ate nga nange nabinywa nti soba nti nabinywa nga kinyumo wabula nali mbulwamu abantu abo abanzizaamu essuubi kuba lyali limpeddemu naye mukama mulungi nti ebbanga gye ligenze litambula mpola mpola nfunye ku bantu abanzizaamu essuubi kati nga gwe taata era nkubaza nnyo taata wale kundeetako na wano nsewulye ku sitole yange kuba ensi tutambulira mu kuyambagana waawo tomanya waliwo abantu abayinza okukwata bwekisa ne bannyambako nawo n'oluyimba lwange baluyita gutuntumuke omuntu osobola n'olabako vidiyo yafulumye era tv nyingi ezikuba ezinyambako buyambi nakasente akatambuza endongo sikalina bulungi naye abantu abo bakkiriza mu joniwula bagamba nti talenti tetuyinza gireka egweyo bugu bwetyo bangi banyambyeko nnyo ina musajja wange Derek twali tukwana naye ku telefai naawe budde bunali Canada papa Derek era yagala nnyo music wo ewa anko Derek oyo mujjukira bambi yazanya yalinga mu control room awo bambi mwebaza omusajja oyo bambi mugana wange Derek yanyamba nnyo ebintu bingi bye yankolera tata mukama akumpeera omukisa lero nolimba era olimba laffe muganda wange era lwe luyimba anko naawe lwanyambako juzi watusanga nga tuli muddukwata lwe luyimba laffe tugeza kutambuza naye oyimba bulungi mugende mulabe ku luno oluyimba gutuntumuke oluyimba lwono omwana lulungi nnyo luli ku channel ya Metanikira Bongo baluyita gutuntumuke by John Wule at Peace Music kati taata obo bwemu ku lugendo lwange olubadde otonotono terubadde nno luwanvu nnyo naye ebintu byendabiddemu oyinza okuwoza lubaddemu emyaka nga 10 myaka gibadde mitono nnyo gyendubaddemu naye katandufiiremu nenebaza abantu abadduukirize bambi abazze abawulidde omulanga gwange ne bajja ne bankwatirako nenva ku biragalagala nembanga ndi soba kati ngezaho okulaba nga ennongo yange ngitambuza mu ngeri ya soba we kuba ndi musajja katonda gwe yayambako bambi nampako katonotono ne baganda bange nga bajja mikalica bambi naye gyali eyo ali depressed yandibanga naye ayita mu bulamu nange bwe nayitamu ne musobola omuyambako kuba ayimba bulungi is a beautiful soul talina buzibu ayagaliza nange yampayo kakayimba nga tannagwa ddalu kuba nze nawulira bangamba yagwa eddalu nekinewunyisa omuntu yampayo jamikayo kyo y'omu ku baali bafaani bange mu ndongo nga y'omu ku bayimbi naye nga tefaani wange era yampa nayo nakayimba ne John Wule bambi ayimba bulungi abali eyo mugende mutomanya bwe mula ku nnyimba ze muzisitula nosharingako n'okola otya omanyi sometimes ebimalamu abayimbi amaanyi oli otambula n'olinaga weyo yagwa naffe bapresenta ku mativi ne radio yagwa bana ekigambo ekyo kiruma ekintu ekyannumanga bemu ku bintu ebyanzijako kale nga ng'ovudde nogamba nti nagwa naye nga abantu tebampa budde nnyimba obuyimba obulungi abantu tebabulaba nogenda ku tv nga tolina mu kasente presenta nakutunulira kyamuli nenebaza abambeereddewo bambi nga sibawadde kasente bambeererawo ne bannyamba muziku wange akuba ku tv ezimu bambi ezabazira kisa abanyambye ne bambeerawo bambi ne baza nnyo omwami gwe bayita DJ Habati wa Galaxy bambi nyambye nnyo omukulu Mandevu wa Simba omukulu Chris Rubuge Dr. Kwefulukuta Titi Taberu bangi DJ Neke Tinta Rupi ku Metro DJ Scofield bangi nnyo ba DJ ba promoter bambi mwe bali kumeera mwe bali kunza maanyi zinali nkivuddeko nga nkitadde nga ndaba
sina lugendo naye buli we munjirawo omubiri naye ng'emaanyi genfuna nengera mu studio nenjiya kati anayiza akayimba kange akapya bakayita gutuntumuke nsaba bambi mungwatibwa ekisa mugende mukalabeko mukawagire okawereze ku munno kuba kayimba ka mukwano kalungi era mumanyi ni musajja muyimbi wa mukwano simba bintu biwemula sityobola bantu balala weewaawo ate nammwe mwebale kunjagala n'abo abali baweddemu essubi munze nammwe mukomeewo wendi sitakweza biragalalagala ekitone nkiina mujje munkwatireko nga ne Katonda wankwatirako nange nkoleyo ka concert you never know nange neegomba okukolayo ka concert mu kitone kyange neme kuzikira na kitone kyange nga sikifunyemu neme kuswala kufa nga nswadde omuntu yali alina ekitone sikifunyemu okufunamu ssente si kyekikulu naye nange njagala nteeke ku ttafaali ku ggwanga Uganda nga Moses bwe yali Moses Radio yafa alese eggwanga ettafali ku ggwanga nange munsaasire munyame mumererewoko nange ndeke eggwanga lange ndeke nga ndizimbye ne bwe ndiba nfudde balinjogerako bulungi nga bebogerako Moses weewaawo. Cruise exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabe Allen Cruise gemanya emboozi ya John Wule mwana muto muyimbi muto yayimba oluyimba olumu ne lumulabisa ku ttaala oluvannyuma lwa covid okujja ebintu bitatambula bulungi so n'agenda mu depression contract ye ne management mwe yali alina eggwako management nemuta kuba nabo basasa baali tebakola hajati wasavaamu alozemu omuwulirizaako omukyalo nalinzemu omuwulirizaako era nali nzizayoko mu savaamu awo munnange nali nzizayoko mu savaamu awo nga tuzemu okukolakolako mpolampola nagamye nga sinolekera sinema bano babayise ba OHC Organic Health Cafe nkugambye kati be bakabaka mu kujjanjaba endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri obwetaaga ne bw'oba ng'oyagala kusala mugejjo oba ng'olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto olinamu stress oba lususu olinamu okulumizibwa mu lubuto munda oba olina kandida nkugebe bakujjanjaba basooka kukebera oba olina sukaali oba olina mugaba oba oyagala kusala ku mugejjo amazima gali nti ensonga zonna OHC Organic Health Cafe basangibwa Kiwatule ku Pharmatic Mall mazima gali nti ensonga eno bagimanyi era nga bakifa bakula bulunyo kamala namba z'essimu kweziri bakubireko ogene maaso n'okuyambibwa nera nga omanyi ensi eno bwetambula ne tufunamuko kale kubitatambula bulungi ebitaali bibi nnyo ne twafunamu kubitatambula bulungi naye nga kindaga nti nno nti ne madamu yali alina waatuuse nga naye ndo ng'alinga agikooye manyi agenti bwe yava mu savaamu awo ate bwe yali yakavaayo nagera n'afuna sheebweru ekitoo ekyamalamu nnyo madamu amaanyi madamu n'atuuka okuba nga omanyi munnange naye muntu ateekamu akasente ke ateekamu kufuna n'atuuka okuba nga nange omuyimbi gwali nentakyanninamu ssuubi nga n'akasente ke yandibadde ateekamu atya ngera bambi omuwulira njogera bbiri ng'agamba naye abayimbi mweyisa bubi kati abalina muteekamu sente zange agenda anvuma agenda ayogera bwati ne bwati nga omanya abantu nga bafunye kontakiti erabika yali eweddeko eteekwa okuba nga yali eweddeko kale buli muntu munnaye buli muntu abaako n'ensonga ze kate agenti engeri gye yali naye ndowooza yalinamu ku busungu ng'omuntu yalemererwa ofuga obusungu mu kutandika naye kati obudde buno takyavuma madamu kirungi nnyo era nkimwebaza agenti okuba nga takyavuma maama oyo kuba maama oyo yateekamu bambi sente ze yatulinamu essuubi ffenna abayimbi be naye nga omanyi ensi bwetambula ya disappointing bwe era nga nze tutambula ffenna ne madamu n'agamba kati bwe ngenda kuteekamu sente zange nawe ogenda kungola bya agenti madamu n'atuuka okuba nga n'akasente ke yali ateekamu nga akasaze nga nakatono waba akateekamu akujuliza agamba naye naawe era ogenda kunvaamu nga madamu sigenda kuvaamu kati madamu yatuuka okuba nga atuuka bambi
n'okubanga ayogera ebimuli ku mutima nagamba kati nze John Wule simufunamu ssente nga baka abantu bayogera nabo nze John Wule simufunamu ssente omuyimbi simufunamu ssente oli agent yagenda nateekamu ssente zange mpitirivu nnyo kati nono nteekamu nono nkimanyira agenda kkeera agende bwe nalabanga ekituufu madamu ninganga amutadde ku kisenge madamu nenjogeramukko naye nemugamba madamu nyinza okuba munaye nkutadde ku kisenge naye okusinga kale obigamba abalala wandibadde obigamba nze John nonga ndi yedda sikufunamu ssente naye tukole bwetuti ne bwetuti nange ntegeera nange ndi muntu nange obulumu bwolimu madamu nange mbutegeera nemugamba madamu naye nze kyembadde nsaba kwanze saagala ate nange kufuukira kizibu saagala olwale ku John Wule naye mbadde nsaba kangende njiyo obulamu naye wonna woba onjagalidde oba oyagala kuwaayo muyimbiwo yenna gwona ofunye musava mu kakolabo mukama bw'anaaba nange nkwatiddeko nga nange kitambudde bulungi sina buzibu madamu nkubiraako nja kukolanga naye yali bosi wammwe bw'oba olinayo kasho kewandyagadde nkuyimbireko noba tompadde ssente it's okay nze wendi nja kubanga nkuyambako era munaye kwe tutambulira bwe tutyo yennono kwe tuli kwetutambulira madamu yadde nga tannangoonako nti oba alina kyanneetaaza naye nze ndirwedde wonna kuba nze ndirwedde okusasula entuuyo ze wadde yanteekamu ssente guli ogwasooka kontrakiti neggwako awo covid bwe yajja ate nakyankanya buli kimu sisitimu yonna nze njagala kukola nnyo namaanyi ogwasooka temwayawukana bubi ate twayawukana bubi twayawukana mu bulungi era netuddemu ne tukwatagana mu bulungi era ne mu kusembayo kuno kwe twawukanye sisuubira nti madamu njawukanye naye bubi nedda siyawukanye naye bubi era madamu wonna wanjagalira waddembe okumpita nemuyamba wonna we sina kumuyamba alina kuntuma butumi nze nenkola kyayagala kuba naye bambi yanteekamuko ku ssente ze ate yanteekamu kufunamu naye akakatono nange kennaafuna eno nja kamuwanga naye afune ku ssanyu anywe ku mata naye yenyumirize mu John Wule nti waddeka John Wule namuteekamu akasente ne tutamalako olugendo lwaffe bulungi kale nti tasigadde nga nteekamu ssente obudde buno naye njagala nange bwe manfunyeyo kasente madamu menga muwaayo nga nsiima kuba nze madamu yanfunisa oluyimba lwa sirina mulala madamu yaluwandiika weewaawo wadde nga nange namuyambako naye idea yonna yali yiye ne tulwandiika mu studio awo ne luba lulungi nnyo ne pirate producer oyo Pirate yono ali ku Salama Road era Pirate naye yayamba nnyo kuwandika oluyimba olwo ne agent olwali fena mu studio nga tugatta obwongo naye nga idea madamu ye muntu omukulu era kumbi gutujogamba nti nanyini luyimba kuba byonna yabireeta nga ffe twongerako bwongezi nga ffe twongerezako bwongereza bambi omukazi oyo anyambye era sijja kwejjusa lunaku nalumu lwaki nakolako naye wabula kyenjira okwejjusa kwe kubanga muntu yoze taliddeeko kantu konna kunze ekyo nja kyejjusa obulamu bwange ne bwe niba nfudde nja kyejjusa obulamu bwange kale tweyanzenge. That has been John Wule for you. Alan Cruz gemanya kutugwa abavubuka kubeerako na buli omu kulaba na buli omu ng'abaako ne kyawatula wano n'abaako ne weyeetuusa. Alan Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutu Kim Kamera addeko bulungi nnyo Sharif. Tata mpozi mbadde nsaba onosonyiwa okusaa mu kirimi. Mune nnawo ka management kange katonotono. Mbadde nsaba. Bawa kanamba. Ngabe kanamba. Bawe. Neyanza nnyo taata. Ninawo enamba esooka bamuyita manager Ivan. Enamba yeri 0703 86 4960 0703 86 4960. Mpozi era ninawo ne muganda wange omulala era bwe tukwasaganye mpola muvubuka munnange naye nyambako bambi bamuyita Abani, manager Abani. Naye mbadde nsaba mbawe kanamba ke asobodde amukubireko. Abani producer. Abani bambi muvubuka ayamba nnyo ku bayimbi. Okay. Enamba yeri 0705 09 23 65 0705 09
2365 mpozi kale wawo munnange nasalawo ndi Mukama Katonda akatono ke yampako nange akatono nange nkagamanyizeeko n'abantu abalala era nyambako ku bantu kuwandika ennyimba ennungi amanyi owandiika by the way kijja mukuwandika John ate era nawo muwandiisi mulungi abantu okuyiga muziki kuyiga kuyimba basobola nange okunkolako kanamba kange waliwo n'abo abandiyagadde nga John okumuyambako muyimbi kubaako nekima muyambayambako so okunduwawo ku namba yange ne 0702 64 98 59 tata neyanza nnyo neyanziike obali kuba na mutima gwa kisa obali kumbeererawo amina kale Cruise Exclusive saga kubanga ate nsukako wano olunaku lwairo for now se bulungi esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi. Kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti. Nagamye nga sinolekera sinema bano babayise ba OHC Organic Health Cafe nkugambye kati be bakabaka mu kujjanjaba endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde. Ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri obwetaaga. Ne bw'obanga oyagala kusala mugejjo obanga olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto, olinamu stress oba lususu, olinamu okulumizibwa mu lubuto munda oba olina kandida, nkugebe bakujjanjaba basooka kukebera oba olina sukaali oba olina mugaba oba oyagala kusala ku mugejjo. Amazima gali nti ensonga zonna OHC Organic Health Cafe basangibwa Kiwatule ku Pharmatic Mall. Mazima gali nti ensonga eno bagimanyi era nga bakifa bakula bulungi okamala. Namba z'essimu kwe ziri bakubireko ogene maaso n'okuyambibwa.